Ababbi bayingiridde amaka g'omutuuze omu ku kyalo wa Kimese mu Town Council y'e Kyengera mu disitulikiti ey'e Wakiso ne bamubbako enkoko ze ezisusse mu 100. Wabula ababbi balemereddwa okutwala enkoko zino olw'obudde obubadde bubakeddeko ate nga n'embwa zibaboggoledde nnyo ne basalawo okuzisuula ku muliraano. Mukyala Nkooyooyo yalabye enkoko zino ne bazisomba nga baziggya mu bukutiya ne baziteeka mu kiyumba olwo ne batandika okunoonya bannyinizo. Ku makya ne tuzuukanga bulijjo ffe tukeera nga tugenda kusala muddo gwa nte zaffe. Bwe tukedde taata n'alaba ebisawo n'aŋŋamba jangu olabe tugenza okutuukawo nga nkoko nga ne mugamba enkoko zino balabika baazibye ng'ekiyumba kyaffe bwe kitaliimu kati nkoko kangende nteekemu obukuta tusumulule tuteekemu enkoko tulyoke tunoonye nannyini nkoko kubanga naffe tulubaliriza. Ne tutandika okuleeta enkoko nga tuziyiwa mu kiyumba ezifudde nga tukola ki tuziggyamu. Kati tubadde tumaliriza okuziteekamu nga ngenda kubirako LC kwe kulaba ow'amawulire ne mugamba ku ow'amawulire oba ogenda Kyengera otubuulireko abantu nti oba waliyo abuliddwa enkoko ze, enkoko ziri wano tuzitadde mu kiyumba. Naye kyakoze n'atambula n'agenda ng'anoonya abadde tannatuuka wa chairman n'afuna ajja kinannyini enkoko ne bajja enkoko n'azisangawo mu kiyumba nga weeziri n'ezifudde nga weeziri. Enkoko zino zibadde zipakiddwa mu bukutiya era nga waliwo n'ezimu ezifudde. Okusinziira ku nnyini enkoko zino Hajjati Mayanja, ababbi baabuuse ekikomera ne bagwa munda olwo ne basala akatimba k'eddirisa ne bayingira mu kiyumba. Baabuuse okuva sayidi z'eno mu toilet ne babuuka wano wansi ne bayingira muno ne bazipakirira muno ne bazijjamu kubanga era olaba babadde wano hasonga y'amaanyi. Kati geeti yeeri mwe baakoze eki mwe baafulumidde ne bazifulumya enkoko wano kibuuli kino mwe baagize mwe baayitidde ne bakola ki ne bayingira era wano omuntu olaba nga akola ki ayitamu bulungi n'akola ki n'agwa munda n'akola ki n'azijjamu naye nga babuuse. Ssentebe w'ekyalo wa Kimese Shell Expeditor Naggwadda Kiwanuka agamba nti obumenyi bw'amateeka mu kitundu mwe buli wabula kino akitadde ku bavubuka bassemugayaavu. Oluvannyuma nnyini nkoko Hajjati Mayanja aleese emmotoka ne bassaamu enkoko zino ne bazizza mu kiyumba kyazo wabula n'asaba ababbi obutaddamu kumuzinduukiriza.